Omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yavuddeyo olunaku olwajjo n'abaako ebigambo bye yatangazizza ku nsonga ezibadde zigenda maaso mu ggwanga, entalo ezibaddewo ku social media wakati w'abannankyukakyuka ko n'ekibinja ky'omukulu Alien Skin. Kati n'ebigambo omukulembeze bye yayogedde yagambye nti Alien Skin yeetaagisa second chance, nti ye ng'omukulembeze yakola ebikolobero 1,000 times oba 100 times nera n'aweebwa second chances 100 times. Nti n'olwekyo obanga ye yaweebwa second chance ng'omukulembeze ne mu Uganda waffe Alien Skin yeetaagisa second chance. Kati nno okusinziira ku bigambo by'omukulembeze nga bwe yabyogeddemu, buli omu yabitegedde mu ntegeera ye era buli omu yawadde endowooza ye, ate nga bw'ali mukulembeze buli omu yakitutte nti ye gwabadde yabawaana era ye yawangudde. Aba Alien Skin bagamba be bawangudde, n'abanankyukakyuka aba National Platform People Power no bagamba bawangudde. Kati nno tuli luddawa n'omukulu Bajjo Alphonse awa endowooza ye ku bigambo by'omukulembeze era awa analysis ngayo professor ku ngeri omukulembeze gye yayogeddemu naki kyategeeza. Nsaba tufune omukulu Bajjo Alphonse bitugambe bulungi, ate oluvannyuma nzije nange tubeeko bye twogera mpola mpola. Buli lwe nyambalanga ekkooti eno, ekkooti ya Kawemba, mba ngenda kusomesa. Ndabye amasimu mangi, message nyingi nga muntaaga mu speech y'omukulembeze gye yakoze. Soka ddala okwebaza omukulembeze w'eggwanga, Commander in Chief, His Excellency Bobi Wine, okubanga ddala indeed is a leader. Mu byafaayo by'ensi yonna omukulembeze asigala mukulembeze. Omukulembeze yakoze speech n'ayogera ku Harriet, abagwagwa ba Harriet ne balowooza mbu batuwangudde, ne babuza kirese wa Bajjo Ebitekisi, simanyi bawumalu Kiseka, balumbuye, simanyi bakaye Wisdom, nenewunya entegeera y'abantu. Engeri gyeri weekend, video eno gisharinge, oyige, okone ku munnoga nti professor asomesa. Abadde avuga emmotoka parkinga, gwe bataddeko ekipa soko gistopinge, atanalya mmere lindamu okulya, osooka owulira message y'amagezi ekuyiteko. Munnange nno, jo His Excellency yakola speech ng'omuntu omukulu. N'akulaga n'agamba nti Alien Skin deserving a second chance. Mpulira bulungi, deserving a second chance. N'akulaga teyagambye nti Lutalo deserving. Mukulikeyo mu David Lutalo mwenna. Mwebale kwagira David Lutalo, mwebale kwagira ba Gravity. Ebivulu y'omwaka guno ebadde successful. Tuzzeeyo ku nnono yaffe, ti abayimbi abalina talent, abantu bazzeemu okubaagala. Mwawagidde awo wennyini we tuli professor. Kansooke ennyingiriremu awo ononsonyiwa naye tugenda kubyogera mpola mpola. Alien Skin bwe yabawa chance okutegeka ekivvulu kye ekya City Danger ku Freedom City, mwafuna abantu abasoba 5,000 era mwewaana nnyo nga bwe mwakola ensimbi era nga bwe mukoze ekyafaayo okulanga ekivvulu mu nnaku 4, ne mufuna abantu abenkana bwe batyo n'omusimbi ogwenkana bwe gutyo. Alien Skin mwamuwaako million 10 ku 5,000 n'okusoba. Bw'osolooza omutwalo abantu 5,000 n'okusoba agattamu ogyeko ekifo Freedom City bagipangisa million 10 something, tewaaliwo obulango awo sijja kukikuwaawo credit. Naye olw'okuba mwafunamu nnyo mu kivvulu ekyo mwatandika okuwaana Alien Skin lw'omubeera nga buli mugenda muwaana Alien Skin gwe ne muganda waffe Abitex Mr. Kikofiira nga muwaana Alien Skin nga bwali omusajja omulungi ennyo ow'omutima omulungi, bwakutte ku bayimbi banne Diana Nalubega, nemuleeta omuyimbi awo Rock Giant, nemuleeta omuyimbi awo muganda waffe Clevency yaleeta n'abayimbi abalala bangi. Tamukulu Bajjo gwe kennyini obutambi bwe buli ng'owaana Alien Skin olw'okuba n'omutima omulungi ogw'okuba nti akyusizza music industry ya Uganda, olw'okuba yabawo ekivvulu kya Freedom City ne munooga omusimbi muzibu. Bwe ne mutegeka ekivvulu ekirala nga mwagala okutambulira ku sympathy y'Abannayuganda, okubatambulirako, okubaggyamu ensimbi olw'ebigendererwa byammwe, ne mutegekaawo mangu mangu ekivvulu kya muganda waffe Clever J. Ngera mulowooza nti nga bwe mwafunye mu kya Alien Skin nga mutambulira ku sympathy y'Abannayuganda, nti ne mu kya Clever J mugenda kukola ssente ezimu.
nemukyala n'ekifo ne mugenda e Lugogo KCCA grounds ekifo ekyo tekyajjula era nti ensimbi tezaavayo nga bwe mwali musuubira awo munamu nga muwaana alien skin kati ensimbi bwe zitaavaayo ne kireva gye mwamusuubiza ne mutabikola just ne mugulira taata we piki ne mutugamba mugenda mujja mumuleeta emachini temwamuleeta kati mwatandika kweta biboozi nti kireva gye yabagamba ye ayagala kuba amataffaali ge ne lwaliro kireva gye ali Dubai ali kata eyo mawanga ga Bwarabu akuba muziki gwe mwatugamba nti yagamba ye takyagala kuyimba yagala kuba amataffaali kati alien skin yalaba embeera yammwe ng'ebintu byammwe tebikwatagana bulungi okusinziira mu endagaano ze mwakola gentleman's agreement nti tugenda kuwa ssente ku lunaku bwe ruti then olunaku lwe tutegeke ekivulu kya nkwakyo mwali mubaze nti mugenda kufuna ensimbi nnyingi mu kivulu kya muganda waffe Clever J ensimbi ne zibalema okujjayo era ensimbi ezo mwali mwagala okuwa alien skin kuba mwamugamba ekivulu nga kinaatera okutuuka ekya Clever J mugenda muwa ssente nga musuubira abantu bagenda kugula tiketi nga bwe baagula ku kya alien skin ezo ensimbi za tiketi muzikwate muziwe alien skin mumusasule kugamba mubere nga mukozesa omuntu omwe okujjamu ensimbi zammwe alina omuzimuddiza oba kitegedde kati bwe byagaana ensimbi nga kibatuddemu nga temulina nsimbi n'abagamba ensimbi nga teziriiwo nasazaamu ekivulu kubanga nammwe temulagi mugenda kujja nsimbi nga mutandise okupalapalanya nga mulaba ekivulu kikoze ekikiganye ogutali musango bwe yabajjaako ekivulu omuntu gwe mubadde muwaana gwe mubadde musuuta nga yasinga okuyimba yakyasinza okumenya ziriko lyokkuba ekivulu abadde alien skin yafuuka aliyeti sikaati within no minute lwakuba abamye ekivulu akibajjeeko nemutandika omuvuma bingi abaali basasula amawulire gamuwaane nemutandika okusasula amawulire gamufeebye n'okumuvuma n'okumuvoola naye nga ate bwe yali ajja teyajja n'amawulire yajja nga ye Mukama yamuzimba n'amugjayo n'amera nga ye kati ne mukozesa ego yammwe obutasiima bwammwe oba obuzibu bwammwe bwe mwafuna ne alien skin ne mumwagala mumukoonaganye ne people power n'amaanyi g'abantu mbuno mumusuule era ne mubaako abantu be mwayitamu mu people power mwennyini n'atandika okwogera ebigambo ebitakwatagana olutalo ne lujja wakati wa alien skin n'enkyukakyuka ne bamuvuma ebigambo bingi namwe nga mumuvuma yavumye pulezidenti nga temutuwa bujulizi tokago mubadde muwaana 2 days atwalira obwovaayo n'ompaanira omukulu Devi Lutalo muyimbi mulungi era kyeyakoze kyadde kimugwanidde kubanga baddewo emyaka mingi almost 20 years bwaba bwembasirimbye ali mu 10 gyabaddewo Devi Lutalo ng'ayimba kimugwanidde ekyo kuba akikoleredde wali ku alien skin wali ovuma omukulu twepica gravity mu byayimba tebiriimu ng'owaana alien skin kati olwaleero owaana gravity owaana mukulu Devi Lutalo ekitali nsobi era ogutali musango naye kati ne bamala nabo enkya bakunyiiza ogenda kutandika obavume bubi obagambe tebimanyi kuyimba meaning mukozesa bannammwe kubafunamu oli bwagamba nti nedda sijja kuwa business olwo ng'afuuka omukyamu luli badde owaana alien skin kati mubi lwakujjako business kati owaana Lutalo owaana gravity kyokka ogamba nti ekikuwalanya alien skin yayisa amaaso mu kulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye ate gravity buli lunaku avuma Kyagulanyi agamba Kyagulanyi talina kyamugamba nti tasobola nakuba simu ya Kyagulanyi era nti talina budde bwa Kyagulanyi kuba Kyagulanyi is nothing gravity omutujju niwe wali ogwo oli mu kuwaana ate nga alien skin kati ye mubi nti avuma pulezidenti naye nga ate gravity omutujju obutambi we buli ng'atunudde mu kamera n'avuma pulezidenti n'agamba Kyagulanyi temuli mwana nayogera nze besobola kwogera Devi Lutalo musajja mukaka mutwale kye yali ayogedde sinza kumuwaayira muganda wange oyo
era yagwanidde byalina. Naye ate ali mu federation federation eri mu kulwanyisa Kyagulanyi gye bateekawo papasire okulwanyisa Kyagulanyi David Lutalo gyali alien skin tagiriimu. Kati nze mba ndi fala okuwaana omuntu ali mu federation eyateekebwawo okulwanyisa president Kyagulanyi nga naye akimanyi nti no federation mulamwa gwa kulwanyisa Kyagulanyi nga gyalimu be bagitembeeta. Nze nentandika okumuwaana meaning nkuba Kyagulanyi indirectly bwe mpana gravity omutujju ng'ate buli nnaku avuma president Kyagulanyi ng'amuvuma naye ng'aye abantu bazze ne bamulaba. Kiba kitegeeza abantu tebawagira bayimbi nti babawagira lwa president Kyagulanyi, babawagira lwa kiki balina. Gravity omutujju avuma president naye bagenze ne bamulaba ekivulu kye. Kati gwomuwaana nga toshimanya avuma president n'obutambi weebuli. Tewaliyo katambi ka alien skin ng'avuma president. Okujjako ak'ebibuuzo bye yali yeebuuza tugenda kujjawo. Nate ng'agenda okwebuuza ebibuuzo olwedde ng'amaze okuvumwa. Kati ekyamuviirako okuvumwa kye twagala. Ensonga ki yamuviirako alien skin okuvumwa? Awo we twagala. N'okuwendula ono n'oli bavume alien skin ensonga ki eyatandika awo? What inspired alien skin atandika okuvumwa n'okufuuka omubi olwaleero? Awo we tuli ku speech ya president tugenda kutambula mpola mpola naye nga tulina Professor Alphonse Bajjo abitugambe naye nga bwe nnondobamu mpola. Naawe nsaba weetegerera ali eyandaba kale Professor tugambe. Lutalo era shona enyuma bulungi mwebale kuuma mirembe mwebale butaba bubbi buli mu yebale kutuuka waka peaceful. Mbadde nkyanyonyola omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga n'agamba Aliet adeservinga sikitegeeza Aliet yakola ensobi yete adeservinga asobola okwetereza nga Bajjo bwe yeetereza. N'agamba ye is a product of 100 mistakes. Kitegeeza Aliet yakola ensobi. N'agamba nti omulimu gw'omutwe oba omulimu gwa NRM government to kill talents. N'agamba nti NRM ewugula Aliet temwagala wabula yamujjako masannyalaze. Kakati awo bamuwagiddewa. Yamukubye technically as a leader because omukulembeze alina kyatya ku Aliet. Naye level gy'aliko is a president. Alina kwogeranga international president. Ye yabalaze nti kiyakola kikyamu oba byakola bikyamu. Naye tomanya ayinza okwetereza engeri Aliet gy'alina abawagizi abagwagwa abatanalyzing deep stick issues abatanalyzing internally ne babuukira. Kyandibadde kya buswavu nnyo singa president w'eggwanga yeetadde ku level emu n'Aliet. Aliet yayisaamu amaaso omukulembeze era nga buli omu amanyi nti omukulembeze agenda kujja naye amuyiseemu amaaso. Aliet kisasala nnyo ku president naye ne kimuyisaamu amaaso kubanga statement ezasula Aliet yagamba nze ndi wa nuupu obugwa bwa nuupu nalikoleddeko olimba ku firebase awo n'alengeza mukulembeze. Nagambe no fango ni forest si firebase. Nagamu abantu ba wansi munfuula ddemu mu abandeeta munfuula ddemu mumbabeerewo munfuula ddemu. Kakati ng'omukulembeze w'eggwa tulawo wennyini Professor Alphonse Bajjo sebo saba Professor ogambye okwogera kwa president yagambye alien skin tumuwe second chance. It's good gwokyogedde ate naye nga waweebwa second chance kubanga mu byafaayo gwe kennyini ovaayo n'otugamba omukulu Bajjo nti waweebwa miliyoni 800 oba 3 okusuula ekitiibwa erinnya lya Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform. Era tuzewakana ensimbi ezo gw'ogamba baazikuwa naye wazirya nomala n'okumawo eri abantu. Sina gye nyiza kutrustinga gwe omuntu eyali essente obukadde 800 n'ezigwamu nti kati nkutrustinga nti okomyewo eri abantu era nkuwe nnyo trust yange nga walya ssente olwedde obukadde 800 naye ng'omuntu gw'oli mu kkuba leero gw'oyita sikaati Aliet sikaati something byogamba nga tewali bujulizi na bumu bulaga nti yali alidde ensimbi ya mwalimu 7. Ogamba president yagambye nti Museveni ali mu kukozesa
alien skin nenga kuggwe ne alien skin gwe olina obujulizi nga mwami Museveni akozesa nga naawe weeyogerera nti yakugula. Alien skin talina bujulizi bukakasa nti mwami Museveni yamugula. Gwe obwo weebuli nawe gwe wennyini weewaako obujulizi. You are the first suspect. You are the first kwewaako obujulizi. Gwe weewaako obujulizi asooka nti baako obukadde 8 n'obusoba olwanyise Kyagulanyi era osule ekibiina kya National Unity Platform. Alien skin tewali 10 kyali kimuweereddwa mwami Museveni tetukirabangako. Bwe ziba ze zinaye tewali bujulizi gwe obwo weebuli gwe obweweera. N'ogamba nti alien skin omukulembeze yagambye nti yakola waliwo omusango gwe yakola era agwanidde okuweebwa second chance. Naye bwe tuba nga tuli ku bigambo bya mukulembeze kuwa second chance ate gwe oyongera kulemesa second chance. Omukulembeze agambye tukwatagane tubeere ekitole tubeere bumu. Alien skin tumuwa omukisa ogwokubiri kubanga nze Kyagulanyi bampadde 1,000 chances second chances okufuuka kyendi leero. N'asaba alien skin tumuwe second chance not 10th second chance oba 20th oba 100th naye second chance. Nti ekinaatuyamba okuggusa olutabaalo luno togetherness bumu agali awamu ge galuma ennyama, obumu ge maanyi. Togetherness is one. Mukulembeze kye yagambye naga sitweyawula tetwekutulakutula kuba mwami Museveni awo watwagala ng'ono ali eno ono ali eno nga twesika tweyabuluza ye wali abaafuna freedom. Naye tugamba nti tugatte amaanyi tubeere omuntu omu tugambe nga tuteekonja batugwa mwami Museveni tujja mumukwata bwe tunaamala omumukwata nga tumugye mu ntebe otulyoke tuddemu twesike ffe ebitogi tutereeze abadde asobezza. Omukulembeze kyaliko ne Profesa kundabikiranga nti ate oli mu kuvvoola bigambo bya mukulembeze. Omukulembeze baba agambye nno tukwatagane tubeere omuntu omu alien skin tumuwe second chance ate gwe okozesa bigambo bya mukulembeze byennyini by'oyitamu okuvvoola okwongera okunyiiza alien skin n'abawagizi be. Bw'omuyita alien skin ovaako ki oba mw'omuyita kimenke ovaako ki? Okumuyita alieti sikaati obuvvooze n'ovumyawo ebigambo byo bingi nze besitasobola kwogera by'ovumye buli omu abiwulidde. Mini by'ovudde ku nnono omukulembeze gy'ali mu tuteekamu ey'okuba obumu okukwatagana okusobola okuggusa olutabaalo nti ffembi twetaagaŋŋana. Alien skin alina abantu be abawulira nno bamufiirako naye nga nabo banyigirizibwa ali naye kennyini anyigirizibwa kuba gy'ogula sukaali naye gy'amugula gy'ogenda mu ddwaliro okujjanjabwa naye gy'agenda. Meaning naye embeera agiraba eri mu ggwanga. Kati bw'ogezaako okumwawula ku mugendo gw'okulwanirira okufuna Uganda ennungi ogw'okufuna obwenkanya mu nsi yaffe ogw'okufuna obukulembeze obujja kiba kitegeeza kiyinza bwe tuba tubadde baakutuuka nkya mu kutwala obukulembeze mini tujja kweyongeramu wiiki endala nnamba mu kukwata obukulembeze. Mwami Museveni aba ayongera kubba aba ayongera kutta kutulugunya aba ayongera kukola bikolobero nga ffe tulina twekubaŋŋana tulwanaŋŋana ate omukulembeze sikyayagala. Kati omukulu Profesa Alfonsi ngamba twandi adressinze ebigambo by'omukulembeze ate nga situvvoola nga situvuma. Ogambye bakubidde amasimu abawagizi ba alien skin nga bawaana nti no bo bawangudde omukulembeze akubye aba Nuupu aba People Power abadde bakuba Fangon ne alien skin. Meaning bo bafirinze proud bafunye bali at home bagamba Kyagulanyi atukoneddemu. Now omuntu baba nga awulira nti bamukoneddemu it's up to you Professor omuntu okwongera okumuwa
confidence mu kye bamukoneddemu. Naye ate gwe kubyogera kati ojjawo confidence gy'abadde afunye mu Kyagulanyi. Bw'obanga akkiriza nti kati Kyagulanyi akuboneddemu ffe abafangoni abanupu balekerawo okuddamu okutuvuma situlina musango, nga bakkiriza bawulira kibatuddemu nti kati tuline Kyagulanyi. Kyatugambye nti tubeere bumu, meaning tubasembezza banaatera okulobayo mu ddobo. Mukulu Professor Alphonse Bajjo gy'ava n'avuma ebigambo bituututuutu tebitegeera nga bw'abyogedde. Aba agatta, aba ayawula, aba ali mu kwongezaayo. Omukulembeze kyabadde aleese nga kinaatera okwegatta we papa, ate kati yaddamu kukistretchinga akizeeyo gye kibadde. Bwe tuba tuli ku bigambo bya mukulembeze kuba together, kuba bumu, mukulu Bajjo tupulikinge bumu. Abawaana nti nno mukulembeze abatukubidde kati ffe bawagira tetulina musango. Yes, baproving nti yes temulina musango. Bagambe nti ekyetaagisa si kyakuwangulaŋŋana wabula kyakuba bumu omukulembeze kyakolinze fo. Wabula tunaaba obumu tugenda kuwangula olutalo lwetugendako mu maaso lwe tuliko tujja kuluwangula. Ategere nti kozzi twetaaga okulwanyisa mwami Museveni. Naye ng'odde yafunye eddeeri nti omukulembeze ali naffe. Meaning tena kumugira mangu bongo omugambe nti omukulembeze agatukwatagane tujjeko mwami Museveni. Kijja kumwanguyira okujjamu gambe tubadde tuvudde ku struggle, tuddeyo kati tuzoolekeze struggle tukube mwami Museveni. Oba onfuna nga gwe professor wa kuno taata. N'ate bwe oyongera okusima, okuvuma, okuvvoola, oba oyongera kuzzaayo. Meaning oba olwanyisa mukulembeze. Kati we mba nkomuzirirayo wali nti olina obujulizi gwe kennyini ng'obwewaako mu katambi ne maloboozi. Tewaliwo obukadde 8 mu something okulwanyisa President Kyagulanyi ne Nuupu. President wagamba tubeere bumu. Gwali nojja okukaatiriza ebigambo bye ng'ate oyawula, ovuma, ovvoola. Meaning oziiza bumu. Olwo bwa tukomawo eri ku musaala ku ssente zaakuweebwa nti meaning baakugamba tukuwadde ensimbi zino negenda okolere mu Nuupu. Oyawule mu Nuupu. Nga kyoliko oli ku nsimbi ezo ezaakuweebwa eziriko obujulizi bwe weewaako. Ayo gw'ogamba alien skin akolera Museveni nga tewali bujulizi. Otugambye n'abantu bangi bakyogera ti alien skin yavaayo n'agamba Fangoni Forest si kitebe oba si branch ya Nuupu. Takolerangako luyimba mu Firebase Records. Tabeerangako wa President Kyagulanyi. N'agamba nti obubwa bwa Nuupu obwo bwetooloola Kyagulanyi. Tawo yali avvoola mukulembeze. Sorry. Kituufu yali avvoola okusinziira buli ango bwe mwalabira ebigambo. Ne kati nga nze naawe alaba nga omuntu weefumiitiriza osooka n'obuuza nti ukyanga tugamba nti alien skin yavvoola omukulembeze. Byatandikako olwo yakola live eyo nga yeebuuza ebibuuzo ebitaddibwamu nti kino kitebe kya Nuupu oba branch. Nti bannaaye nali nkoleddeko mu Firebase Records. Nti bannange nze mulaba ndi mukulembeze wa mu Nuupu. Mulyoke munvume nti nina ekikyamu kye nnakoze ekinvumya, ng'abuuza nsonga lwaki avumwa. Nti ali ku kitebe kya branch ya National Platform agikoleramu emisango ate gitasaanidde, nga bye bibuuzo byali mu kwebuuza. Ebibuuzo nga biri nnomo. Ng'ayagala afune ansa ya lwaki avumibwa. Tewali yamuwa ansa lwaki avumibwa. Kati tudda ku bibuuzo bye yeebuuzizza ne tutamuwa ansa zaabyo. Wabula ne tubicapitalizingako okumusuula wansi. Okugamba nti ayisiza mu President amaaso, ayisiza mu President olugaayo, kituufu yaluyimuyisaamu. Naye nga what transpired that? Kyekyavaako ekyo. Tudde mu buntu, tuddemu ak'obuntu.
obadde oli awo oli mu bibyo oli mu okola bibyo ola jana tandika nakuvuma nakupokera kino nakuwayiriza kino nakuwayiriza kiri otukanolira ng'ojjudde nebuza naye ono omuntu anvuma mukoze musango ki nombuza nti sebo anvuma wano wendi wawo nedda eno restaurant gyendyamu yiyo eno essimu gyenkutte yiyo gwe wagigula nga weebuuza ebibuuzo akuddemu ansa lwaki akuvuma kati nosinzira ku ebyo nga wazza omuvuma without no reason ne watali musango kati nokapitalizinga ku ebyo ebibuuzo byakubuuzizza nogamba nti onzivodde nzizzaako omusango naye nga gwe wasusa omuvuma gwobadde omuvumira ki mu ntandikwa obuzibu bwavuddewo okutandika okumuvuma nti kubanga yamma Abitex ne Bajjo ekivulu kyankwakyo kati mukulu Abitex mbu nakwata ensimbi n'abaako abamu ku bantu abeeyita nti banuupu abambala ovulo abeeyita ne batandika olutalo olw'okwabuluzaamu nuupu n'okwabuluzaamu struggle ne balutandika era lwe bakyaliko mbadde mmanyi nti ebigambo by'omukulembeze yandibadde final say nga tuddamu nakubyogeraku wadde okubiteesaako ne bwe tubiddamu tubanga abamuwakanya byayogedde buli muntu muleka asigaleyo nga bwafunye perspective eyiye yekkiririzeemu nti omuhawo omukulembeze agambye kuba fangoni balekerawo okukolera Museveni muleko yatwaleyo perspective nti abagambyeko afune okuweerera mu mutima aleme kuddamu kubalumba nti omukulembeze kasita abagambyeko then Noah Fangoni n'akiwulira nti omukulembeze agambye bano tebaddamu kutuvuma situlina musango batuwe second chance tuddemu tukuba endongo yaffe baleke no bafune ekyo bafeelinge comfortable n'ekyo kye bafunyeemu naye bagambe nga gwe Professor Alphonse Bajjo nti naye kati mmwe baana mmwe omulimu gwe tulina gwakujjako mwali Museveni tugenda kwaniriza president ennaku z'omwezi 5 kati tudde awo gwe mulamwa tusindike ekintu tujjako mwali Museveni tutereeze eggwanga lyaffe naye omukulu eyeeyita Professor wa kuno eyagula empewo za kuno zonna buli wamu yabeera okuba nga awaayo akasente kumanya amawulire g'e Uganda nti alina opportunity wayogerera n'ekyo yagambye ajja kukuba ne bw'asiiramu ajja kuba alien skin kati siba kitegeeza bajja lwanyisa president byayogedde oba agatta ku bya president byayogedde president agala tube umumu togetherness is one bwe tulwanagana mwali Museveni gwe tuyamba bwe tubanga tulwanagana nga tugoba ye kyongera okumunafuya n'okumuteka ku pressure kati bajja ajja pressure ku Museveni agitikka ateka mu nuupu pressure tubere nga tuli mu kuyomba every day every night every now tujja omulamwa ku kuwaniriza president tujja omulamwa kujja Museveni mu ntebe kati Bajjo bwenzirayo ku nsimbi zeezaamu obukadde 8 ddala aba akola kuyamba struggle oba aba akola kwabuluzaamu struggle ekibuuzo naawe kyebuuze muganda wange kati sobola tugende maaso tuwulize Professor wa phone wanga aina millions of followers yaze namukuba technically namugamba singa yabate aliyeti nga mutuufu omukulembeze yandigambye aliyeta ina buzibu yamuga he deserves a second chance kitegeeza omuntu wagambye nti you deserve a second chance kitegeeza wayokya tiyagambye David Lutalo you deserve a second chance tiyagambye Bajjo you deserve a second chance tiyagambye Maria Mundagire you deserve a second chance ekigambo you deserve a second chance kiraga nti wayokya weetereze banaye emitwe gino Professor emitwe gino nawe ntaba nawe twogerawo ku second chance nkulimu nnyo watugamba gwe wava mu nuupu nga bakumye kadi y'okubeera mmeeya w'e Nakawa naye nga si ye yali ensonga yali yakuba nti chairman Nyanzi gwaggulako olutalo n'omuvuma bubi nnyo ebiseera ebyo ng'ovudde mu nuupu gwali kubanga yayogera nti tewabaawo omuntu n'omu mu diaspora oba Uganda addamu okuwa ssente abantu obuntu ekitali kibiina ne president n'akikoonamu stamp n'akyogera juti amwali mufuna ssente okuva omukyala Juliet Zawedde kamugamba muli mu struggle era nga mugenda mu campaign za university mwafuna ssente nyingi okuva omukyala Juliet Zawedde mwafuna ssente mpitirivu okuva mu Baganda bafa bali mu diaspora
nga kwolwo muli baddalingi banumpulwa ssente ezo ne full figure bwe bayogera ekigambo ekyo tebaddamu kubawa ssente mwanyiiga ne mutabuka ne mulema okwekwasa nti baganye okuddamu okutuwa ssente ze batulya mu diaspora ne mugamba nti tuvudde lwa kutumma kaadi ne mutandika okwesiba enjegere mu kibuga ne mukulu Abitex mbuga tumugenza kulwanirira abantu ba bulijjo nuupu teri ku muntu wa bulijjo awo baba wera obukadde obwo 8 something kamugenze wa mukulu sali musale kati ekyabajja muzaali nsimbi ne mugenda okufuna ensimbi omwami Museveni ne muzifuna naye nga mwayogera bingi nnyo nga mufulumye mukulu Bajjo byayogera byali bingi tebiva ku mitima gy'abantu ne bayogera ku chairman Nyanzi n'amakaage byali bingi tebiva ku mitima gy'abantu ababijjukira tubijjukira tubimanyi ne muganda ne munywa n'enjaga ne Mr. Mayinja ne mwogera bingi nnyo ku Kyagulanyi president n'ogamba mugenda kulemesa Kyagulanyi okuwangula mu Buganda weewana nti nalinawo strength nti kati asigale ng'afune 0 mwakikola bambi mwamulemesa Kyagulanyi okuwangula era bwe mwamulemesa okuwangula ne mukomawo gyali okumusaanyizaawo ddala kale tugambe temwakuma okumusaanyaawo naye mwaweebwa second chance mudde mubeere ba people power mudde mubeere bannankyukakyuka mudde mulwane olutalo olw'okujjako General Kaguta Museveni tweyanziza mu lulwana bulungi ne mukulu Abitex mwebale nnyo ne gwe ogamba nti gwe mukulembeze yagambyeko nti you deserve a second chance kubanga teyakyogera teyali tekyetaagisa naye bannayuganda baagikuwa ne baddamu ne batambula naawe kati omukulembeze yalagidde nti omukulu Alien Skin tumuwe second chance meaning omukulembeze kyasazawo it's a final say tuwe Alien second chance tanayogerako nti Alien tumuwe second chance kubanga musobya tannakyogera gwe twakuwa second chance ng'oli musobya nga sente wazirya omukulembeze wamuvuma Alien tavuma ku mukulembeze yabuuza bibuuzo lwaki avumwa ne gwe avuma omukulembeze obutambi bungi obw'ebigambo ebitoogerekeka bingi ne chairman Nyanzi n'omuvuma bingi nnyo nga simanya bwe bamugula simanya bamukola biti simanya waliwo NRM bwayogera bingi ku chairman Nyanzi gwe walina omusango gwazza banagamba bakuwa second chance ne kati Alien Skin olinga agamba nti ye tebamuwa second chance kubanga yayosha bw'omukulembeze wagamba ku second chance bakitegeeza wayosha naye ate ye talyanga ku nsimbi tuzirabangako ng'alidde ensimbi za mwami Museveni gwe twakirabako nawe okyewaako obujulizi kati simanyi mukulu Bajjo tugatta twawula twakitegedde nti yayokya naye ate tuli okubigambo bya mukulembeze tuteekamu ebyaffe ekyo kitegeeza bwekiti oba yogedde bwati kitegeeza bwekiti nze kyempuliramu era kyennemerako omukulembeze kyagamba nti tulina kuba bumu ekyo tekirina kitegeeza kirala nti nange nnyongeddemu tulina kuba bumu togetherness obumu gemaanyi kyenafunyemu mu byogambo omukulembeze byayogedde era kyensimbako essira nti obumu bwe gemaanyi ate nga ne bajjajjaffe okuva edda gye tuvudde balugera nti obumu gemaanyi agali awamu gali ennyama galuma ennyama togetherness is one n'abazungu bakyeyogerera togetherness is one kati mwami Bajjo bwe bakolera kwawukanamu simanyi katonge tulize ebigambo bye kama era mwe n'abakazi be nazalamu amwana muri bamukisa newe sikuwanga buyami nakuwa ekirabo ky'omwana omwana yajja okutaasa ekika kyammwe kubanga omwana n'ategeera nga Bajjo oba omaze towetaga bugagga bulala n'omwana we n'abanga alizoninga nga Bajjo n'abanga ategeera nga Bajjo okuzalamu obuzazi kimala ne watakulabirira kubanga nze mbamba wadde hybrid mbamba wadde international product mbamba wadde product yetegeera nzamwe teacher abasinga magaye mu kireka wa Bitex kireka wa Bajjo simanyi ba wisdom ffe tuli ku kituufu nabagambe ensi yonna ne bwe yeegatta ne mulera papa
nzali ye sigalako nga mukuba because nze buli wembera ku mazima ne bwenyimirira bwomu era mbalaba mwewaana engeri gye muli depressed engeri gye mwagwa so tukomekaawo katono agambye ye ne bwasigala bw'omu ku alien ajja kusigala nga amukuba kubanga yagwa ali depressed. Omukulembeze atugambye tubeere bumu, togetherness, tuwe alien skin second chance. Alien skin ali depressed yagwa, omukulembeze natugamba tumuwe second chance. Omukulu Bajjo Professor agatta ayongera kwawula atuukiza ebigambo bya mukulembeze eby'okubeera obumu ayongera kuzzaawo olwatika katongere mu maaso mufunaika statement kamu ne mukeekwatako naye obuzibu obuliwo my friend bannayuganda bategeera era bannayuganda beebaziza nnyo Kyagulanyi it is a real leader nti ekivubuka kyamulengeza ekivubuka kiguza abantu ne bavumiramu ne first lady naye yakirizonize technically olusuku luvayo technically mukulu Bajjo Alphonse mukulembeze era alina okulizoninga technically ne waliwo manyi mu nsi muno tubanga tunabawanguzi tulina okutambulira ku bujulizi ne wanga oli mu kooti bwa bujulizi olina okuprovinga beyond reasonable doubt. Lwaki ngamba nti omukulu Bajjo baamugula yennyini yakyeyogerera si byange nti bamuwa miliyoni ne wakimubuuza leero ku kamera nti kasa walidde ku sente za Museveni yagula jagala Museveni yangula miliyoni 8 mu something ajja beyogerera ye kennyini alien skin tava kugamba nno baamugula takyogerangako era tewali bujulizi bwali buleese banga ali wa Museveni banga ali ludda banga bamuwa sente tewaliyo tebuvanga bujulizi obwo byonna biboozi bipange. Agambye nti alien skin yaguze abantu nibavuma first lady kyesinza nja kusaako mukono gwange kwata navayo tugamba nti nno ngenda kugula abantu bavume first lady oyo kwata navayo tugamba nti naguza abantu bange bavumye first lady mwatuwulidde ati lwaki mukulu Bajjo yakireeta yakijeewa nti alien skin yaguze abantu bavume first lady. Okimanyi nti waliwo ekintu Mwami Museveni kyakozesa nti ayambala nga abanuupu n'agenda akola ebikolobero bagambe nti banuupu kati ndaba n'omukulu Bajjo gwe baawa obukadde 8 mu something asobola okukwatako ezo sente ze baamuwa okwawukanyamu nuupu nga gwe mulamwa gwe baamuwa nti genda olwanire munda kuba yakyeyogeddeko ye kennyini nti alien skin yaguze abantu bavume first lady ewatali bujulizi bwatuwa kati mmanyi kyo banti ye yennyini yakutte ensimbi n'agula abantu abo n'abagamba bavume first lady kuba tugambe yagala kusuula alien skin tayagala kugatta taga togetherness wabula yagala kusuula alien skin bine wa alien skin abalina block gyali nayo ayagala abagwe bonna mu kinnya bwe tubanga tubadde tunalo tutuusiza Mwami Museveni nga tusindika ndoddo eyo block emu netuvaako meaning Mwami Museveni agenda sooka atusindika atuzzeeyo so tuddemu twetereza atulyoke tuddemu tumusindike nze nga munsi muno ffenna tulina omugaso ate buli kintu kirina omugaso n'okuba kuzimba nnyumba ng'oguze blocks ne wabawo ezimenyekamenyekamu ezikutukamu wakati pa onzo zirabanga ezitalina mugaso naye omuzimbi mu kulayinga bricks wano ng'azimba ajja kufunawo space nga tegenda mutafaali ddamba nga yeetaaga kitundu nga tajja kutema ddamba kuteekawo ng'ajja kutoolawo kiri ekitundu ekyamenyese akifikisingawo ennyumba egende mu maaso alien skin tumulaye no block ekutuseemu tumuwa second chance ey'okumuzimbisa wano ewabula akatundu ka block omukulembeze kyatugambye nti togetherness is one bwe tunaamuteekawo ennyumba ejja kusigala nga ng'omunywevu kati omukulu Bajjo agamba nti na alien skin yaguza abantu bavume first lady meaning yalina obujulizi it's better najja obujulizi obwo nawe tulaga nti mulaba ddoboozi lino era alien skin ng'ayogera n'abo abantu abagula ne screenshot za sente zino nga zibasindikidde bavume first lady. Omuntu asobola okukola ekintu avumaganye omulala kati yennyini yakyeyogeredde nti alien skin yaguze naye tatuwadde bujulizi yaguze baani era yawadde sente mmeka era yazibaweeredde atya
era conversation yabadde au obanga olina obujulizi obwo twagala tukole ebintu nga with the evidence tujja okugenda mu maaso n'ebino ebintu bya EAC bitematema mu struggle biremesa struggle yaffe egenda mu maaso EAC. Nze nsanyukira nnyo omukulu Kojja omugezi omuganda waffe oyo kitaffe oba mukulu waffe aina investigative journalism ate nga teyamusoma wali investigative nnyo. Yaleeta story ya mukulu Edrisa Musuuza nga tosobola kuwakana nga si bya palapase wabula nga Musuuza nnyini yeyogerera nga avuma pulezidenti. That was reality. Kati ennaku zino ndaba bawaana Edi Musuuza era osanga banasitwago nga bayimbira bazinira ku nnyimba za Edrisa Musuuza ewali obujulizi nga avuma omukulembeze ebigambo ebinene ng'obujulizi weebuli nga avuma pulezidenti. Ennyimba za Edrisa ze bayimbirako ze bazinirako gwe bawaana ennaku zino bannasitwago tugaa nti bali mu struggle abavumi. Mujja kunsonyiwa siri ku nti ku buli omu naye ŋŋamba abo abajja ne bavuma ewatali bujulizi bendiko. Nze abaavuma Edrisa Musuuza nakkiriza kuba yali avumika nga waliwo obujulizi Kojja omugezi bwe yatuleetera ddala ng'omusajja yavumye pulezidenti. Naye omukulu Abitex ne muganda waffe General Gaddafi tewali yatudde bujulizi nga alien skin avuma pulezidenti oba nga avuwala pulezidenti tewali abulina wadde akatambi n'akamu. Nze singa baakaleeta akatambi ako nandibadde munyiivu nnyo eri alien skin n'ebyokumuwa second chance byandinnemeredde nnyo nga pulezidenti akitugambye naye lwakuba ntebeera order tuba tulina ogigoberera naye tewali bujulizi obwo ng'obwaliwo ku mukulu obuliwo ku mukulu Edrisa Musuuza. Naye kati abannasitwago bennyini obasanga ku nnyimba za Edrisa nga ze bazinirako nga gwe bawaana eyavuma pulezidenti nga n'obujulizi weebuli. Alien skin atavuma ku pulezidenti ewatali na bujulizi kale yamuvoola bwe yabuuza nti wano wanuupu wano eno firebase eno yavoola yayisaamu amaaso naye yava ku ki okukola ekyo. Awo wali omulamwa kwali kuvumwa. Edrisa Musuuza avuma pulezidenti nga tamuvumye wabula nti yamubulutiiki nga pulezidenti aba bize yagiraba n'agamba nja muddamu muganda wange edda ekinyeeza Edjun n'avuma pulezidenti. Alien skin teyali bluetick wabula kwali kuvumwa kuvoolebwa neyeebuuza lwaki nvumwa bibuuzo bye yeebuuza ate bwe yali yeebuuza ebibuuzo teyavuma ku pulezidenti nga omukulu Eddie Kenzo bwe yakikola n'avuma pulezidenti. Ne ogenda kusanga omukulu ono Bajjo nga bakola ebivulu agula Eddie Kenzo agenda ayimbe era nga agamba Eddie Kenzo muyimbi w'amaanyi nnyo nnyo naye ng'ate yavuma pulezidenti. Kati atavumanga ku pulezidenti wabula yeebuuza ebibuuzo kati ye mubi ennyo. Ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga. So Professor nsaba twandigenze ku mukulu ogw'omukulembeze gwa kugatta si gwa kwawula. Tugatte kampu ya alien tugatte ne kampu kuba zonna kampu kituli kimu bonna baagala Kyagulanyi ate bonna baagala alien bonna baagala enkyukakyuka ne alien yennyini agyagala. Ne kino kye tukola kunafuya maanyi gaffe tuleme okugenda mu maaso tumale obudde ku kino nga gwe twagala ali wali agi maaso yatulekawo. President kye yaganye tetuwa Mwai Museveni budde situmuwa time tetumuwa kubayinga budde kwetereeza twongere kumugoba buli odda ku alien skin owa Mwai Museveni time Mwai Bajjo kyaliko President agambye tukwatagane tumwe second chance mukulu Bajjo ayongera kuvuma meaning ayongera kwawula. Kale katuwulire Professor waffe namulaga nti mawube wamwe yayokya mawube wamwe enyali mwe mwagalako amasanyalaze
tumuweyo second chata kirala Bobi Wine tasobola kubeera mu pite fight si omusajja alina ebirowoozo ebijjako Museveni omudegrading atuuke ku level yali yennyimbu alwana naye ekyokubiri emirimu egimufu abalina ogimukolera kakati his excellency yabaali tasobola kwekkakkanya ng'abagogo mwadde musuubira nti agenda kukomawo naye amulengeze ng'ono omuwumba tutu bwe yamulengeza his excellency yakiwumbyewumbye kimu nti musajja yayokya naye yeetaagayo chance tali muntu eyayokya ate ayokya yeba yeetaaga chance Bajjo seetaaga chance kuba ndi ku mulamwa abali ku mulamwa temwetaaga naye abayokya ne kakati mwenna mukedde ne mugayugire ate ali yeeto olina ekizibu kyebyo bikadaama byogulira emmere manya bisi bikadaama ebyo ebivubuka ebikuli okumpi ebiyiika engeregeze owedde akyogedde obuzibu bwa bikadaama owedde akyogedde kyabadde ayagala okuyisaawo obuzibu bw'ebivubuka ebiyiika engeregeze ensobera ebyo bifayina okubyogerako nange si bizito nnyo naye nga ebyo byonna bigambo byakuvoola byakwongera kulemesa bumu byakwongera kulemesa togetherness omukulembeze gyali mu kupreachinga meaning tujjawo story ye tujjawo conclusion climax egyatuwadde we tuba tukoma kino tubiveemu tubeere bumu tulumbe omulabe ye mwami Museveni bajja atuzaayo atujja ku mukulembeze kyeyasazeewo command president gye yawadde agitugaana okugigoberera tuddeyo bwolaba omuntu alemesa command ya president kuba president bw'awa command as a must gye tulina okugoberera bwe tuba tunawangula olutalo bwolaba omuntu akujja ku command ya president oyo taba munnammwe abaali mu kukkakanya president abaali mu kujja mu maanyi ga president kati tufunewo ebitundu bibiri nga president bwalagira ekimu kikkiriza kigenda gyagambye ekirala kigamba tugenze ne wa Bajjo fesi tujja kukkiriza bya mukulembeze byayogedde kuba bali bayiika endusu nga bwakyogedde so Bajjo nsaba abamwagala abamugoberera bana struggle tumwetegereze ne mukulu Abitex abantu bano balina ekintu kye bali mu kututwalamu ekinene ekyokutula struggle nga ffe tetumanyi olw'ebigendera byabwe bo gwabwe gwa kukola ssente nesigwa kujjako mwami Museveni mukulaba okwange iyo ndowooza yange just ngitaddewo kale kati yongere professor tuwulire ogenda obiwa omugaati oba obiwa mayirungi nga bikolera tebisobola kubuulira kituufu professor tagenda kukola video mpanvu agendako autu atereze eggwanga agenda kusomesa abaana b'embala nzijja ku ndigito kale professor tweyanziza muganda waffe ogambye bingi ebigambo byo n'obuzibu bwenkufunye mu professor waffe taata gwalina coverage ennene buli mukutu gwa radio ne TV e Uganda gwokola okwawula gwobutakola kugatta ku struggle omukulembeze yatugambye tubeere bumu nsaba professor yonna gy'olaga preaching a togetherness preaching a bumu nti alien skin twamuwadde second chance twazeemu twamaassimilate nze yakomyewo gye tuli tutambulira wamu naye ku lwa struggle gye tuliko nti byonna byasobya yabisobya naye president yatugambye tumusonyiwe tumuleke tumuwe omukisa omulala tulabe kyasobola okuleeta ku mmeeza kati kyetulinze nga nawe Bajjo bannayuganda bwe baakuleka nobaako kyoleeta ku mmeeza olwaleero tukyeyanza naye n'omulenzi oli tumuleke alien skin naye aleete kyaleeta ku mmeeza tukyetaaga kuba tewali gwe tuteetaaga ffena twetaaga ngana nga bwe tukwetaaga mukulu Bajjo professor waffe bwe twetaaga n'omukulu alien skin n'abamugoberera bwe tunaaba obumu gwe muganda ogwo omuganda ogwo gwebina okusindikiza mwami Museveni atuviire mangu nnyo alien skin bwanakuba mwami Museveni nakuba kifederation nga bwe yali akikuba meaning ogwo mulimu yali agwewadde ng'agenda kisensewula akikube ku ttaka nga ffe tuwadde omulimu gwa kuba Museveni mu ange eno ffe tukube eno yakuba eri tunaagenda okumaliriza nga tugatta wamu amaanyi ago nga tumalayo abantu abamu kyemutaagala oba kyemwagala nga temunaa kukitegeera nti kibi aizulu
naye tweyanze ebigambo byo professor webale nnyo webalire ddala osomesezza eggwanga litegedde naye tupreachinge togetherness tupreachinge bumu kyekikulu tewali kirala obumu gemaanyi okwegatta gemaanyi bwe tunaabeera obumu professor tugenda kunyumirwa olutalo luno lwakulwanyisa mwami Museveni nga alien bwakubamu wa city ya danger kawe tugamba wabaddeyo danger tugamba waliyo danger wagenda tukuba amasasi tewali kutya danger tulumbe nga tulumba nga tumaliza awo tuwanguddewo. So togetherness is one. Buli omu aba n'omugaso, buli omu aba n'olubimbi lwalina okulima mu struggle eno. Tetweyawulamu, tetwekutulamu, wabula tusigale nga tuli ku mugendo ng'omukulembeze bwe yagambye tugoberere komandi ye. Komandi ya Kyagulanyi yesembayo tewali mulala kutuwa komandi. Batugambye alien tumuwe second chance, let's give him a second chance. Kimala ebirala tubyerabire era bakugezaako kukomyawo entalotalo abantu abo mubeegendereze balina ebigendererwa ebyabwe tebaagala tujjeko mwami Museveni baagala asigalewo bo babeere nga bakikozesa okufunamu ssente kibi nnyo. Bwe mmaa kunyiiziza muganda wange nsaba onsonyiwe sikigenderedde kunyiiza naye nsaba tubeere bumu tekigenda okutuwanguza gwe gwensobeza naawe nsaba onsonyiwe sigenderedde kukusobya naye nsaba tubeere bumu nsonyiwa ate nsaba ebigambo by'omukulembeze bibeere nga byebisembayo nga bye biri final ye command kuba kitwayitaga mu mukulembeze commandinga nga bagamba nti kale tugenda Ntebe mu State House nga ffenna ye tukwata nga twali wagenda gamba tetunnatuusa kugenda Ntebe President alimba temubigoberera ebigambo bye ekyo kyenwanyisa ekyo kyekisaagala kuwulira nga President batugamba nti kale tugenda Nakasero nga ffenna tugenda Nakasero nga twali agenda kujja wakanya ebigambo bye eyo command gye bali mu kulwanyisa abantu abamu tubeekenneenye tubeetegereze. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda saba bankuumire tujja kuba tuddamu okugamba ebigambo mweraba banywanyi.